Breaking news. Amawulire agakagwawo. Bageto yuti abawerekera mu 70 bakyalina we banywera mazzi. Bewana ne bagamba muzeeyi afuge paka kufa. Bagamba titeche tubagamba yo bazukulu ba muzeeyi. Bagudde olunaku lwa leero ku kibinja ky'abageto yuti wali mu kibuga. Enakaseru ne babasalako kikala. Banalumane salumanya bonna kati bali mu kubonaabona. Tebakyalina we banywera mazzi. Tebakyalina we banywera mazzi. Nabagamba abantu bano tebatwagala. Bagenda kubakozesa nga babakozesa mu bafune babekulu besizaako babatuuseeko babasibe. President yabagamba goli ghetto youth ki akolagana n'obusajja. Era nawe buba bugenda kupima bumalenga bumalirize nga bukutadde nnyala. Bibye ebigambo bya president. Oyo origino kibanda ali mu ghetto buli kimwachi manya manyi abasajja aba abamanyo basinga mwete munnabamanya. Kati abaana bali mu kubasiba tebacha bona buli ghetto yote yawerekera mu 7 wali takyebaka. Tacha sola sula munju bali ku wanted just kuwerekera ne baba wayo just omutwalo. Kati omutwalo guba mazeke emirembe. Omutwalo guba fukidde omutwalo. Nolula baje babayite babagambe mujje waliwe vakolya enyali mu mujje. Ate okumanya temuyiga era mujja genda emitwe emikalu. Mwe bageto yuti siwe tuli bagezi nnyo okusinga ebalowooza lwaki enda kuzirwa bafuuyira mindi story kati labako ka video no kengendo bateera wano abaana baba mazeeko emirembe ate nammwe mwenna abali eyo yonna babanoonya kati mugenda kukiwulira kati kamukirabe era nga bwakyogedde nti munnanga abaana bamazeeko emirembe abaana abamu bayingira ekintu kino nga tebamanyi kiki kye bayingiramu bo baali bamanyi kwefunirayo omutwalo gwo ogukuba ensawo bakutwale oyaniriza omuntu bakucwangoyo ekyabiri oba ekyasatu otandikiraawo kumbe baali babataasa mu katego ke batamanya nti kajja bafuukira akabasa era ng'essaawa ya kakati nga wobalabaawo dduka yali ku mimwa gy'abantu babayodde Manya gange bampita Big Smile okuva ku NTV naye nga nze ndi muzinyi nze asinga zina gwe ngenda okuba kubanga mpagira people power ate mpagira NRM okuba busiraamu si kyangu bwe bakujjako akaliba kayinza okuddako naye okululako kakyangu nnyo kati Yesu abonga ne sitaani
kugambye abaana abayingira ekintu nga bamanyi nti bagenze kweyolera ssente naye munnange ebintu essaawa yakakati gye biri biibyo. Waliwo obubaka buli wano agambye nti abaana ba ghetto musembere wano mbadde nyina obubaka bwammwe naye munnange gye bujjidde. Buli alaba vidiyo eno gitambuze etuuke ku baana ba ghetto. Buli ghetto youth yenna alaba vidiyo eno gyongereyo giwa omulala. Kyamukisa mulungi nzize mbagamba nti bano bakyali batukozesa tusobole okuva ku kiruubirirwa ekinene ekyokukyusa obulamu bwaffe, okukyusa obulamu bw'abaganda baffe ne bakadde baffe n'abaana baffe be tugenda okuzaala. Batwagala mu kulaba nga tuli awo nga tusabiriza, nga basobola okutuyita nga kigaali ne tukunga ebigaali ne tujjanga mutwalo mulamba ne balaba nga kyasibye. Boli essanyu lyabwe ne bakuŋŋaana ne bakwatayo emitwalo 7 ne bagituwa ne tugabana 13,000 oba 15,500. Neera baba basanyufu nnyo nga balaba tuzzeeyo mu ghetto nga tuyimba muzeeyi oye muzeeyi afuge paka waalifa. Bo golo yaabwe eba etuukiridde era batuba tutuukiriza ekiruubirirwa kyabwe. Njagala kubawayo ekyokulabirako kimu. Mwalabye omukungu wa Museveni gwe bayita Namyalo ng'azze mu ghetto eri okugaba ebintu ebimu bye yazze okugaba. Era mu statement gye yasinze okukozesa yagambye nzize n'enjaga nzize ne walagi byonna mbireese. Ghetto youth bakwagala kulaba ng'onywa walagi ng'ovaako. Bagolooza oli mu vibe obulamu bweyagala kumbe osanyawo future yo. Bagala kulaba ng'onywa njaga. Bagala kulaba ng'onywa njaga kyovula babagamba munywe njaga. Munywe njaga teri agamba muli bazzukulu ba muzeeyi. Ne mujukire mabega nga Bobi Wine tannajja enjaga mubadde temusobola ginywa nga mubadde muginywa kyere mubadde muginywa moyo kwesengera muginywera mu cover. Kati mulowooza bajjewa essanyu baleka muginywe kyere kubanga bamanyi ebirowoozo bye mulina nti Bobi Wine bamanyi wanaafuuka president naye era agera baleka muginywe kyere kakibula babaleka munywe enjaga muve kwebyo bye baali suubidde bye mwalikoze okubalwanyisa. Gwe buli ghetto youth kozesa birowoozo byo nti bulamu ki bw'oyagala okubaamu. Oyagala kubeera mu bulamu bwa kubeera ng'osabiriza, oyagala kubeera mu bulamu nga naawe weezimba ofuuke wakabi ovuge ku escalade nga Bobby gy'avuze, ozimbe amaka agakabi nga Bobby gazimbye. Mwana nze nkola nnyo nkola butaweera nange njagala kuzimba ku nnyumba ey'akabi, njagala kuvuga ku motoka ey'akabi, njagala okuyamba ku bantu abo abalala abanaaba batannabatuukiriza birooto byabwe nabo batuukirize ebirooto byabwe naye nga nabo beenyumiriza nti Waiza ye yatukwatako. Gweoyagala kubeerawa oyagala kubeeramu abo be bayamba ng'ate tebabayamba tuukiriza birooto nga babayamba kubawaayo kyakulya ate n'enkya n'obeera ng'okaba ng'oyagala kyakulya. So mwe babboyi mubuuke muzuukuke. Kano ke kaseera ke tulina okwejjako bano abantu abatatwagala. Museveni ne banne tebatwagala, baagala kutulaba nga tunywa njaga, baagala kutulaba nga tunywa walagi. Nze ghetto komanda gitambuze tuke ku buli ghetto youth yenna ate njagala mugifunemu. Kwataagala gifunamu gireke obeeremu obwo obulamu naye oba oyagala okyusa obulamu gifunemu omanye ekyokukola. Kyagulanyi forever. Yes, nga bwe bagamba munnange nti abulira omugezi tamalayo ate era embuulire tefa yonna. Munnange amagezi gaago bagabawadde oba anyinza okugamba nti bababuuliridde kiri ku ggwe okugyamu ekituufu n'ekirungi okufolowinga. Munnange olimu kubanga ate ogwa mu buzibu ekintu so nga wandibadde osobola okubanga okyewala. Era nga tuvuddeko enamala ne tumala tweyongerayo era nakugamba nti munnange era balaavu abantu gye balaze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ggwe labalaavu abantu b'ebuvuma gye balaze president. Laba abantu abazze ku kwagala kino kye bayita okwagala ensi yo ebyaddala. Va ku bino ebyokutikka abantu ne babawa emitwalo ebiri mu baasi ne babawa omutwalo ne babatikka ne babajjawa ne babaleeta basobole okulibagumiriza ne batikka ghetto zonna ne bazikaliza ne bazitwala gye balaga. Neraba abantu b'omu kitundu, laba abantu ba district eyo, laba abantu b'okubizinga
bana mwebale nnyo abantu b'Ebuvuma. Buno bwe bumu ku bubonero obulaga bannansi nti enkyukakyuka ejja. Enkyukakyuka ebindabinda mama. Museveni agenda mama nyabo. Enkyukakyuka ebindabinda gwe agenda okusigalira. Atagenda kubeera mu byafaayo nga ensene ekyuka simanyi ky'oligamba abantu. Zewaiza nesimye okuba kwabo abagenda okukyusa eggwanga nesimye okuba ng'ebyafaayo bijja kunjogerako newe ndiba nga nfudde bajja gamba Waiza yaliwo era alina kyeyagatta ku struggle y'eggwanga lino. So nawe nkusaba beera omu ku abo be balyogerako. Beera omu agenda okuzimba legacy egenda okuyamba abantu future y'abaana bo n'abazzukulu bo baboogereko. Ze newe nfiira wano byenkoze era ensi esobola obyogera. Ate nga nkyabikola paka nga tujjeko musaba ate nga tugenda mmujjako. Nze Bukenya Moses Waiza. Munnange nga bagamba nti true love tegulwa omukwano gwana maddala abantu babeera nagwo naye abantu balina love eri omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwagala ebyaddala nga tekuliiko kakwakulizo. Nga tuvuddeko eyo munnange tugende ku nsonga eza Dr. Spire. Omwami alemeddeko yagamba alina obwino era nga ajja kutuweereza ffe twasembyeyo okutegeera nga tutegeera ku mwana muwala amanyiddwa nga Eve Mbabazi kubalumiriza. Era naye munnange wotunula ku muwala tosobola nakikkiriza. Anyway, abantu bavuddeyo ne bakomparinga mbu teri difference between kawala ke yali nako mbu ne mukyala wawaka abange mubadde mutya. So katugende ono ya atubuulire byonna byamanyi naffe tomanya kuba tuyinza naffe kubanga tujja mu kimu bibiri. Akkiriza nti bwe yajja mu loogi yayitibwa Dokita. Obutambi bumulaga yava Lubowa. Mujjukira e Lubowa ewajja abasirikale abaakuba mweyo area. Polisi yamulaba nga we yava. Nti kaakati Dokita yamukubira essimu n'amugamba waaye bwe nva eno twesange ku rendevu gugwe. Era ku kifo kye baagamba okusisinkana Dokita ye yakeerawo ng'ayina eccupa y'amazzi saako n'ak'okunywa Community Maid. Neebaza abaatukolera Community Maid engeri gye kazitowa katubeererawo. Community Maid aka kajiisi kazitowa bulungi. Gusobola okugwa nga tonnalya naye ku luno Dokita gwaggwa bubi. Kaakati ku byonna ebyakolebwa nti yayita mu mulyango gw'emmanju kubanga era nga bwe gubadde okuva 2018 babadde basinkana si lwe lusoose. Yali ayambadde bulungi kajiini ke nga kaliko obuwuzi obukuubo obwa white. Yayina n'akakooti ka leather ne bulawuzi ng'ayina ne cross bag. Kakati gwalaba video eno nyinza obutakulaga katambi kubanze ebyali mu katambi mbimanyi naye nkusiigira ekifaananyi otegeere. Kyogerwa nti Dokita olwokutaano yalumala alongoosa. Ng'era gwe mulimo gwe setugumunenyeza yagukola nti era yajjako amasimu. Abaasooka abafamire we mbagamba nti mbeeraliikirira mwe mwayogera mu mawulire mbu yajjako amasimu. Naye Mbabazi agamba ate Dokita yamukubira. Kati yamukubira ku simu yavaako naye n'otunuulira abantu. Kyonna kye mugoba mu kika tujja kumala tukitegeere. Kyewuunyisa muko omugenzi oli musawo naawe n'okkiriza ebyo babikole bbaawo babimwogereko. Kati abaana bo Henry ne Robert ababbulwamu enirobo n'abagamba ki kuba naawe oli musawo. Kakati lwaki okkiriza ebintu bwe bityo bibeerewo. Dokita Luyimba azinkakasa nga byaluhanga akola postmortem waliyo. Bino ebyokuyiiyiriza aspirini gwe mwawandiika mu mawulire bita ne profession z'abannammwe omuntu amala okola postmortem etegerekeka ng'ate gwe olimba kati bagambe byaluhanga si mukugu kubanga ye byalaba yabiraba. Singa nti yali nsimbu nga Dokita yalina ensimbu byaluhanga yaligirabe kyogamba byaluhanga tamanyi kebera nsimbu. Kyova olaba nze ntandise ripooti zammwe zikubamu ebituli mulabika kyonna kye mugoba Mungu yamanyi naye nakyo nja kukitegeera mu kigobe mumanye nti ffe abamawulire abanoonyeza kasita twesiba ku keesi guggwa. Kaakati omuwala ono yatuuka ku loogi era byebino ebintu wammanga ebyasangibwa mu loogi nga bwe nabibagamba luli ne poliisi bwe bikonfaaminga. Mu loogi mwalimu ssente
$1,307 dokita yazirina. Yayina n'emitwalo 9,300 mu loogi zasangibwamu. Yayina essimu nga naye ekika kya taabu. Zimanyi bulungi kwenirobu kuba bazikebererako abalwadde. Bagira bati nakebera mu system. Kitegeeza dokita ku taabu eyo kuliko system running eddwaliro. Bwemba siri mistaken ekyo kibadde kya kuteebereza. Ku taabu eyo ate munda mu loogi nga bwe nabagamba mwalimu strips ezikebera sirimu zaali 2 ate nga nkozese. Yasangibwamu n'ebisumuluzo by'emmotoka nga mulimu n'eccupa y'amazzi enyweko saako ne ka juice ka Minute Maid akanyweko byonna byasangibwamu. Kaakati mu ddwaliro mwennyini mwalimu empeke za Panadextra kati buno obujulizi bwa ddala. Embwe yatugamba aspirini genda n'ebyebulimba bwo kyova olaba nabagamba nze saabikkiriza kubanga obutambi nali mbulabyeko nabulabako saagala muntu alimba mulala nzijayo katono katono nga bwendaba n'abalimba kubanga bayinza okwekwesa nga bajje mu bye tumanyi. Ekirungi kati ripooti mugijjeeyo byonna bye mukuttemu gavumenti ekyesammula naye nammwe mwemuli. Kambabuulire bwe butunuulira ku bifaananyi time stamp ezirabwa ku butambi bwonna obulumika Eva Mbabazi okuyita mu mulyango gw'emmanju agenda agusambire dokita omugenzi kiraga nti we yatuukira yayingira. Naye ate oluvannyuma newankubadde nga ebiri mu mawulire birala simanyi kikyemugoba nekyemugoba sikimanyi mwe muwandiika munnange yetweyongerayo abantu balina ebizibu ate mulowooza ye omukulu Tamara Emirundi Junior our planned mulekwa ali mu kujaganya masanyu meerere anti munnange Mbaliyana Ssebunya omulenzi gwe yali alina ate yamuleseewo agamba nti munnange ate jjukira abantu bano nti baliko mukwano banenze mpulire sanyu oyo nvuka bamwita Edwin eyaleseewo Aliyana nyenda kugulira enkoko bannange balumeza Aliyana Ssebunya nalabye Edwin ng'ali ne mukazi we kulayi olwo Aliyana n'afa banna oyo omwana Edwin weebale kunsasulira luwalo olwo Aliyana nga yamanyiira naklayo kola video mbone boyfriend we bamulete mbone ex we bamulete musasule Aliyana abaana bakubye laavu banna oyo omuvubuka Edwin naawe Edwin wandiranga mukazi wange Aliyana kivubuka gwe sigwe wamulyanga nomala n'omusuulawo naawe Edwin era sikwagala ne just kati tuli ba mikwano because fenna twamuleseewo she's the loser abawala mwetaaga kukola bwe mutyo nova ew'omuvubuka nga omuvubye ne gy'olaze n'akulekawo abawala kati kye twetaaga obbakola mwenna mumulyamu ne mumulekawo kati kulyamu kubalekawo we eat and live naddala obwo obuwala obwo bwepankapanka you say Junior I'm not your class but nange kafunira omuntu akalye akalekewo nange Junior empala neviira ddala ku ggumba musanyufu bitya naye nga jjukira bano abantu baali beeyagaddeko naye mu kweyagala kyonna ekyaliwo tetumanyi naye Junior yendowooza yabijjamu ayina feeling nnene nnyo yabijjamu ebintu bingi ayina empalana nnyingi kwegamba wootuuka okusanyukira nti lwakuba oba omuwala eyaleka omulenzi simanyi Junior ayinza okuba nga omuwala yeyamuleka nga ye akyamwagala kubanga engeri gy'otuukamu okuserebulatinga nti omuwala gwe wadeetingakokko n'omulenzi yabadde amwina kati yamuleseewo ayina omulala awo mba sikitegeera abaffe webityo ebitambula naye nga webale kubanga wekomedde ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde tula butuuzikalira nnyo era buli kimu kyetaaga okubanga omanya tujja kubanga tutyo wano wokka ku NCK TV sigala naffe tuva